Kamuli y'emu ku disitulikiti ezitawaanyizibwa ebyobulamu mu Busoga. Kino kyekuusibwa ku bikozesebwa ebyekkekwa ekiviirako abalwadde obutafuna bujjanjabi bulungi. Kati omumyuka wa Ssaabaminisita asooka ate nga yembaka omukyala wa disitulikiti y'e Kamuli, Rebecca Yutwala Kadaga, akitadde gavumenti obutafaayo. Omuntu omusoga yava Busoga yagema taxi oba ebbaasi okugemulaga ku dialysis. Kabiri yaija akoza ssente mmeka. Tulina buzibu ki waife Busoga? Owulira buli kintu ekirungi blood bank elsewhere Busoga bagibitako. Ebizimbe ebirungi jijalo bifaaro wazira. Elsewhere obona akoboti bano. Ife tunalwala twasobola okujja e Kampala. Mu lusiisira lw'ebyobulamu olutegekeddwa ekitongole ki Becky's Foundation mu kisawe ky'e Boma e Kamuli, Kadaga agambye nti gavumenti erina okuba ku mwanje ennyo mu kutumbula ebyobulamu, kale nga kiswaza ebitongole by'obwannakyewa ate okutandika okuvujjirira gavumenti. But these are Ugandans, these are taxpayers of Uganda. Of course, we have already to Yamba, but it should be the government to do this. Kati okusobola okukwatizaako amalwaliro mu Busoga, Kadaga asuubiza okugazimbirayo bakeberera n'okujjanjaba obulwadde bw'ensigo okuyambako abalwadde obutatindigga ngendo mpanvu. Wakola tulina tujakola diagnostic centers. Jakuba 5 da Busoga. Ejakuba Kamuli Center of Excellence. Ejakuba Kamuli okosebwa akwakongo kaife. Wano Dr. Fiz Kibuuka eyeebuzibwako mu ddwaliro ekkulu Ejjinja akubirizza abantu okwekebeza endwadde nga bukyali okwewala eddakiika esembayo. Ate abayirugavu eno gazena ndimu tusamuzi gwa kujja for check up. Ujayo ng'olwaire wetalwala tojja n'omuliro lubita wagolola. Aya abazungu amama nti buli mwaka mu Novemba nja bankebera. Kati twegendereze tujja mu basawo abakugu. Tuleke okujja buli wetujja buli oyagaine. N'abajjanjabi ono abasabye bulijjo okwewala okwebulankanya okufaayo ku balwadde nga babajjanjaba n'okubaagala. Muwa abalwaire obwire. Omulala idda towulira nekyali kukuba ejja ku musaayi. Aye nga omukobe omubuuzaako nti omusulo gwanala gulaga kutya obungi. Abalwadde nabo bakalaatiddwa okwewala okutambulanga n'ekkanula ku mikono ekiyinza okubaviirako ebizibu mu dda. Era buli omuntu abantu batambula n'ekkanula kungira mu ngira. Nikukobera wootalwala enzigo edalwala mutima. Kuba kanula eyo eraga nti omutima ogwigwire okunsi. Mu lusiisira luno abalwadde basomeseddwa era ne bakeberebwa ku bwereere n'okwebwa obugaali bw'abalema.